ate atuwadde omukisa okujja leero kumutendereza n'okuliza ekigambo kye. Nga tunatandika katwewombeke tusabe. Omutukuvu Katonda waffe Taata atudde mu butaligwa Mukama, ate Mukama tuze mu maaso go akawungeezi ka leero okwongera okuyiga ku Mukama Katonda waffe. Tusonyiwe Mukama Mutali butuukirivu bwaffe Mukama byonna bitukoze okuyita mu bigambo byaffe mu bikola Taata ne mu kufumiitiriza. Tusaba tusaba Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye ekyo akawungeezi ka leero Mukama nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Mukama Katonda wange kusaba Mukama nneme kwogera bigambo byange kubanga ebigambo byange Kitange tebiina makulu ge bikola, naye Mukama nkusaba Omwoyo Omutukuvu annuŋŋame era ekigambo kyo Mukama kyemba nshalinga n'abaana bo olunaku lwa leero. Ogulumizibwe Mukama weebwe ekitiibwa kubanga tuli kusaba byonna okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Nyongera obbaaniza abooluganda olunaku lwa leero akawungeezi ka leero. Mwebale nnyo okujjumbira ne muwaayo akadde ne munoonya Mukama Katonda waffe kubanga tulaba nti mu kaseera kano ke tulimu kaseera kazibu nnyo naye ate era tugenda kwonoonekera ddala. Bayibuli egamba nti walibeerawo akadde mu biseera by'oluvannyuma ensi keetaabangako akazibu ennyo. Naye ate akaseera akazibu ako, that hard times, keetaaga okukkiriza era ensi kwetaabangako. Era mwebale nnyo okujjumbira okuŋŋaananga n'okuyiga ku kigambo kya Katonda. Olunaku lwa leero nga bwe mubanyiiko eno mu Southern New England actually tuli mu 10 days of prayer. Nate tuli mu theme y'omwaka guno bagitaddeko omutwe ogamba nti revived for mission. Nate olunaku lwa leero Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamizza okusharinga nammwe okugabana nammwe ekigambo kyaffe olunaku lwa leero kiriko omutwe okugamba nti okutambulira mu Mwoyo Omutukuvu, walking in the Holy Spirit. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Yoweeri essula 2 olunyiriri 28 okutuusa kwa 32. Nga nja kusaba omusomi waffe atusomereko Yoweeri essula 2 olunyiriri okuva kwa 28 okutuusa kwa 32. Maama Okumukooli. Nsonyiwe mbadde njogerera mu mute. It's okay. Yoweeri essula 2 tutandika n'olunyiriri olw'omunaana agamba bw'ati. 28 nya. 28 Yesu wendi. Agamba nti awo olulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula. Abakadde bammwe baliroota ebirooto. Abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Nkoma kwa 32? 32 nya, yes. Okay, nsonyiwa abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Era neekubaddu neekubazaana mu nnaku ezo kwe ndifuka omwoyo gwange. Era ndyolesa eby'ekitalo mu ggulu ne mu nsi, omusaayi n'omuliro ne mu mpagi ez'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi okuba omusaayi. Olunaku lwa Mukama olukulu era olw'entiisa nga terunnaba kujja. Awo olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Kubanga ku lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi walibaawo abaliwona nga Mukama bwe yayogera, ne mu kitundu ekirifikkawo mulibaamu abo Mukama b'aliita. Amiina. Abooluganda, tulabye nti mu nnaku ez'enkomerero mu nnaku ez'oluvannyuma bino bigambo si bigambo bya muntu wabula bigambo bya Mukama agamba ndiyiwa Omwoyo Omutukuvu, ndifuka Omwoyo Omutukuvu. Ate kyenyagadde nnyo ku luno olunyiriri lugambye nti lwogedde ku abaana ab'obulenzi, ab'obuwala, ne lwogera ku baami, ku basajja,
ne lwogera ne ku baweereza men servants and maid servants nti abaweereza abakyala n'abaweereza abaki abaami. So noonyereze lundaga nti Mukama Katonda bwe yayogera bino ebigambo teyalekayo muntu oyinza ogamba nti nze bannaye nze ngwa mu kiti kino oba nze ngwa mu kiti kino, nze ndi mwana muto, nze ndi muntu mukulu, oba nze ndi muddu, oba nze ndi mu free. Ayogedde wanaga nti abantu bonna alibafukako omwoyo mutukuvu. Era agambye nti baliragula, they'll see visions, balirota ebirooto. Naye ono wansi akomekeza n'agamba nti yenna asaba okulokolebwa alilokolebwa. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Yenna akoowoola erinnya lya Mukama Katonda, yenna terwawudde muntu kika ki olwowuliso olwawo tuzokoza tuga nti nze siri mu kategori eyo, ndi mu kategori eyo. Eddoboozi lya Katonda lyogera, naye tewali sinagamba nti among the remnant whom the Lord calls, nti among abo abasigaddewo, nti the Lord, as the Lord has said, among the remnant whom the Lord has called, nti abo Mukama baayise abasigala, the remnant abasigaddewo okukola omulimu gwe. Abooluganda, nze nina okukkiriza nti ekigambo kya Katonda kituukirira, era Mukama Katonda kasita ayogera nti bino bivudde mu kamwa ka Katonda, tebivudde mu kamwa ka muntu. Twalaba nti Mukama buli kyonna kyonna ekigambo kya Mukama tekigenda oba tekikomerawo ku bwere. Katusomeyo bannange, tusome mu Isaaya 5:5 olunyiriro lw'11 tulabe nti ekigambo kya Katonda, Mukama kasita ayogera ekigambo tekidda nga tekikoze mulimu oba nga tekikoze fulfillment, oba luli baddi oba luli Mukama Katonda oba ng'akuwadde omukisa. Mukama Katonda yawa abaana ba Isirayiri omukisa, era omukisa gwe teguliko obuyinike nakakati, nawe tulaba nakakati omukisa ogukyali nabo. So ekigambo kya Katonda tetukitwala lightly kasa kiba nga kivudde mu kamwa ka Katonda. Mamuku nsomereko Isaaya 5:5 olunyiriri olw'11 tulabe kiki olugamba ku kigambo kya Katonda. Agamba bw'ati: bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange, tekiridda gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye njagala, era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira. Amiina. Kasobola mbu thus says the Lord, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda. Bayibuli etugambye ekigambo kya Katonda tekidda, tekigoyenga in vain. Mukama yagamba Abraham, yakizuba n'ayita Ibrahimu, nti out of you, muggwe ndikuwa ejje oba ndikuwa generations. Naye Ibrahimu oboolyawo yatuusa n'abuusabuusaamu ku kigambo kya Katonda ne mukyala we, naye ekigambo kya Katonda still kyatuukirira. Lwaki njoyogera bino abooluganda? Nti Mukama Katonda kasita ayogera ekigambo kyayogera no mu nnaku ez'oluvannyuma. Mu nnaku ez'oluvannyuma leero omulago gwaffe gwaleero guliko okutambula mu mwoyo, okutambulira mu mwoyo mutukuvu. Mamuku nsomereko mu Kubala 23:19 tweyongera okulaba bino byonna mbyeta kubanga waliwo gye tugenda mu maaso eyo tujja kulabayo. Kubala 23 olunyiriro 19 longa kukatiza ku kigambo kya Katonda. Gira maaso nnyo. Agamba bw'ati: ti Katonda si muntu okulimba, so si mwana wa muntu okwejjusa. Ayogedde n'okukola talikola, oba agambye n'okutuusa talikituusa. Katonda si mwana wa muntu ate Katonda teyejjusa. Twasoma wali mu Isaaya nti ekigambo kya Katonda kasa kimufuluma mu kamwa bwe kiti kirina okudda ne ekyakitumiddwa. Era mu Kubala n'agamba nti si mwana wa Katonda, Mukama teyejjusa. Lwaki? Tulabe Muyobozi kyagambye. Abaana ba Katonda, nze nina okukkiriza nti tuli mu nnaku ez'oluvannyuma era tuli mu nnaku ez'enkomerero. Naye Muyobozi Mukama yagamba eki nti mu nnaku ez'oluvannyuma ndibawo omwoyo mutukuvu, ndifuka omwoyo mutukuvu ku baana abato, ku bawala, ku baana b'obulenzi, ku bakadde, ku baweereza main servants ne maid servants, nti baliragula, bayota ebirooto. Naye twebuuze lwaki bwetuba nga tuli mu nnaku ez'oluvannyuma? Kubanga tukiraba abooluganda, tukiraba nti tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Oboolyawo lwaki tukyalemeddwa
Mukama akyalemeddwa okwogera okuyita mu ffe nga bwe yasuubiza. Ate tumanyi nti ekigambo kya Katonda, omuwulize omu yali agamba nti abaana ba Katonda oluusi fe abaluusizaawo Yesu Kristo okudda. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba nti Mukama Katonda mugumiikiriza, ayagala abantu bonna okuwonyezebwa. Tanyumirwa, tayagala muntu yenna kukola ki? Kuzikirira. Naye lwaki abaana Katonda Omwoyo Omutukuvu tanakola mu ffe? Lwaki? Kiki? Waleebuuzaako nti lwaki Omwoyo Omutukuvu mu nnaku zino ez'oluvannyuma oba ez'enkomerero akyagaanye okukola mu bantu ba Katonda? Kati obuuza ekibuuzo kyo nga tusoma mu Bagalatiya. Bino ebigambo tubimanyi era tubisomako buli lunaku era tubiyigako almost every other day. Naye abaana ba Katonda twetaaga okujjukizibwa. Naye njagala tugende mpolampola mu Bagalatiya sura 5, tutandikire ku lunyiriri olw'16. Tulabe lwaki. Jjukira tayito yaffe leero egamba nti okutambulira mu Mwoyo Omutukuvu. Guno omwaka nga gutandise leero nnaku z'omwezi 8. That means omwaka twagutandika kugenda ku 8. Tulina ensonga lwaki Mukama akyatuleseewo gwe nange. Maama Nkumi tusomereko. Agamba bw'ati nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri, kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Sokumeka Maama Nkumi, sokumeka akatono. Nti omubiri gwegomba nga guwakana n'omuki? N'omwoyo. This is a daily battle. Omukristaayo kuno kulwana kwa bulijjo kubayita the battle of the mind. Okulwana kw'omuki? Nti omubiri bulwana n'omuki? N'omwoyo. Gira maaso maako. Agambye nti kubanga bino byolekanye, mulemenga okukola ebyo bye mwagala, naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Naye obuuse 17 olusome ba 17. Ndusobye Yesu bwe lwagambye nti kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye. Yes, gira maaso. Mulemenga okukola ebyo bye mwagala, naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Gira maaso. Nti naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumo. N'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira, nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Maama Nkumi simba kati awo. Tulabye nga okwajjukizaako tuli mu kutambulira mu Mwoyo Omutukuvu. Tulabye nti omwoyo gulwana n'omubiri, the lust of the flesh. Bayibuli netumenyera wansi. Twebuuza abooluganda, mu kutambula kwaffe, kubanga tumanyi obutamiivu obooluzaawo naye ebinyumo nabyo bigaana Omwoyo Omutukuvu okukola mu bulamu bwaffe. Tubadde nga tuyiga wano eno ku New England Uganda SDA Church mu ssaawa ey'omwenda nti nze nina saying egamba nti what would Christ do? What would Jesus? Yesu yandikoze atya mu kiseera ekyo? Oba ogenda mu kinyumo weebuuzeewo, Yesu yandizigenze naawe? Abaana ba Katonda ebinyumo bitute nnyo obudde bwaffe, esente zaffe ne ebirowoozo byaffe. Kyova olaba nti ate jjukira nti omwoyo n'omubiri birwanagana. Kasita twewaayo eri okulasitinga, eri okuyaayana kw'omubiri. Bayibuli ekyogedde wano eno nti
temukolanga nga bwe mukola naye muleke omwoyo omutukuvu akole mu mmwe. Ensonga lwaki abooluganda omwoyo omutukuvu tali mukola muffe mu nnaku zino tulimu oluvanyuma nti tetunakwewaayo eri Mukama, tetunakwewaayo tukyagenda n'okusikibwa kw'omubiri kiro na misana day and night. Tweweeyo abooluganda katulabe omwoyo omutukuvu kikyakola mu bulamu waffe. Omusomi waffe genda mu maaso. Olunyiriri olwa 22 agamba nti naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Tikubiringa ebyo tewali mateeka. Tinaabo aba Kristo Yesu baakomererwa omubiri wamu baakomererwa omubiri awamu n'okwegomba kwagwo. Bwe tuba abalamu mu bw'omwoyo era tutambulirenga ku bw'omwoyo. Tuleme okwenyumirizanga obwereere nga twesunguwaza ffekka na ffekka era nga tukwatibwa obujja ffekka na ffekka. Weebale nnyo. Tulabye abooluganda ebikoola by'omubiri ne works of the spirit, the fruits of the spirit. Naye wano waliwo kinetegereza wano mu lunyiriri lwa 21 yayogedde ku bujja, ne mu lunyiriri lwa 26 naddamu n'ayogera ku buki bujja. Kitegeeza ki? Tulaba nti mu Bayibuli kino kiddwamu emirundi 2 kiba serious. Abooluganda tulina we envy each other. Ne mu kkanisa tulina obujja obuli inborn ate oba oluusi ne tugira mu maaso ne tubuwa amaanyi okutufuga. Tutwagaliza abooluganda bannaffe oluganda bafuna ekirungi muli obujja kwegamba it comes up and takes over ne butufuga obulamu bwaffe. Tuddeyo abooluganda tusabe Mukama Katonda omwoyo mutukuvu ayongere okukola mu bulamu waffe. Abooluganda awatali mwoyo mutukuvu tetugenda kuwangula nsi eno. Awatali mwoyo mutukuvu kutukwata ku mukono tetugenda kuwangula bikemo. Tugenda kwesanga nga tuddiŋŋanya mu bulamu waffe obwa bulijjo ne twesanga nga tweyokedde kuzikirira. Yesu Kristo yagamba nti amakubo gali aga abiri, ekkubo erigenda mu kuzikirira n'ekkubo erigenda mu everlasting life, mu bulamu obutaggwaawo. Abasinga ne mu kkanisa bakutte ekkubo eryangu, ekkubo erisanyusa omubiri, ekkubo eryesanyusa. Tulaganya okwesanyusa, naye ekkubo eryo tukwatira okwesanyusa litutwala mu kuzikirira awatali ssuubi, awatali kuwonyezebwa. Yesu Kristo yagamba nti ebintu byonna omuntu asobola okusonyiyizibwa, naye okuvvoola omwoyo tumuvvoola tutya? Omwoyo atukulembera n'atuteeka mu kkubo eggolokofu. Naye olw'okubanga tukkiriza omubiri gyaffe, omubiri guno ogutaliiko kalungi okutufuga, gutujja ku mwoyo gutujja kukuluŋŋamizibwa okw'omwoyo, oba oliawo ne gututwala mu kuzikira nga tuli mu kanisa tusinza naye tuli just bench warmers. Tujja mu kusinza tubeerawo tuwa present naye ng'emyoyo gyaffe emitima gyaffe giri wala nnyo ne Mukama Katonda waffe. Yesu Kristo yagamba nti musabenga. Mama ko mutusomeko mu Luka 11 olunyiriri olw'omwenda paka ku 13. Tulabe Yesu Kristo kiki yagamba nti we musaba omwoyo mutukuvu Mukama Katonda si mulyazaama era ajja mutuwa. Naye tulina okwewaayo ne tuleka omwoyo omutukuvu n'akola obulamu waffe. Luka 11:9 paka ku 13 nga tuwunzika. Agamba bw'ati: tinange mbagamba nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulibwawo. Kubanga buli muntu yenna asaba aweebwa, n'anoonya alaba, ne yeeyanjula aggulibwawo. Ti era ani ku mmwe kitaawe w'omuntu omwana we bw'alimusaba omugaati alimuwa ejjinja, oba ekyennyanja n'amuwa omusota mu kifo ky'ekyennyanja? Amiina. Oba gwe omwana w'omuntu mutabani we omuwala wo tasobola kusaba kyennyanja n'omuwa ejjinja, olwo Katonda waffe atwagala ennyo.
awo nkomye ku 11 ssebo kamaleyo. Yes, gina maaso. 12 agamba nti oba bw'alisaba eggi n'amuwa enjaba. 13 nti kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, talisinga nnyo kitammwe ali mu ggulu okuwa Omwoyo Omutukuvu alimusaba. Kanduddemu olwo 13 nti kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, talisinga nnyo kitammwe ali mu ggulu okuwa Omwoyo Omutukuvu amusaba. Okuwa Omwoyo Omutukuvu eri abo abamusaba. Yesu Kristo yayogera bino ebigambo nti musigale nga mumukoola, musigale nga mukonkona ku luggi. Mukama Katonda mwesigwa, bwe tumusaba Omwoyo Omutukuvu ajja mutuwa mu bujjuvu, era Omwoyo anajjula mu ffe yajja okutuukiriza kiri Mukama kye yayogera mu Yoweri gye tusomye essula y'ebbiri olunyiriri lwa 28 nti awo Mukama ajja kutandika okutwolesa. Abooluganda, nze the living testimony kanvulireko, era kino nkyogera nnyo nti we nasalawo okwega Katonda wange, Mukama Katonda akola era Mukama ayogera, era nze nkirabyeko n'amaaso gange. Naye kyetaaga kwewaayo eri Mukama Katonda. Leka tuleme kwewolereza. Abaana twewolereza nnyo. Ekibi ne tukikyuka kwotinga, ne twenyumiriza mu kibi nga tumanyi nti kubanga twagala kukussa mubiri. Omubiri mbona mubiri tegukutta. Omubiri tosobola kukussa, era buli gy'owayongera oyagala kuyaana fomo, ate kimu kikudda ku kirala n'osanga nga ebya Katonda biviiriddeko ddala. Okukussa omubiri eringa olaba drug addict. Drug addict, omuntu akolesa ebiragala tasobola kukuttibwa. Bw'akolesa kino ayagala kwongerako, omubiri ne gumanyiira, omubiri kasa gukimanyiira ng'ayongeramu doozi, omubiri naye gumanya doozi nga tekyakola makulu. Kyekimu n'ekibi, kyekimu n'okutambulira mu mubiri. Naye tusabe Mukama Katonda. Yesu agambye nti ajja bawa omwoyo eri abo abakola ki? Abasaba. Buli tufukana ku mavivi gaffe tusabe Mukama Katonda ayongere okunyweza Omwoyo Omutukuvu mu mulamu waffe. Tusabe Mukama Katonda ayongere okutuwa Omwoyo Omutukuvu. Tulyoke tutandike okubala ebibala bye tusomye mu Bagalatiya 5. Ebibala by'okwagala, ebibala bya self control. Self control kintu kikulu nnyo. Oba oli awo oluusi kye tulaakinga oba kye tutalina, okwekontrolinga, ekyo nakyo kigenda tuzikiriza abooluganda okwagalana, obutaba na bujja. Owooluganda wafuna ekintu nga musanyukira wamu ng'obanga gwakoze atya obanga gwakife. Naye abaana ba Katonda, omuntu wafuna ekintu nga owulira nga Mukama Katonda gwewadde olinze tokoze kitompadde, sanyukira wamu naye. Jjukira tugaye Mukama Katonda agambye nti ekigambo kya Katonda kasa kifuluma. Mukama wabanga yakuwa ekisuubizo kye kijja kutuukira ne bulubadde. So tweyongere okunyira Katonda abooluganda, tweyongere okwewaayo, tweyongere okubeera revived n'okukola omulimu gwa Katonda. Leka tuleme kwewolereza. Mukama ajja tuwa omukisa, Mukama ajja kweyongera okunyweza Omwoyo Omutukuvu mu mulamu waffe. Naye kisinga byonna era tulwanira kutuuka mu bakabaka ba Katonda. Naye awatali Omwoyo Omutukuvu tugenda kusaanawo, awatali Omwoyo Omutukuvu okutukwatako, awatali nga tutambudde mu Mwoyo Omutukuvu, abooluganda, eggulu tugenda lyogerako bwogezi, naye okutuukayo kijja kuba kizibu. So abooluganda, kabasabe tusabenga, tumunoonye buli kiro, buli misana, buli kadde, tumunoonye Omwoyo Omutukuvu ng'otambula mu kkubo, ng'ogenda okuvuga emmotoka oba ng'oli ku mulimu. Beera mu kusaba, buli kino ky'otunuulira okusaba kakubeerenga okussa, breathing, eri abaana ba Katonda. Awali okusaba naye tujja kuwangula. Yesu Kristo yagamba nti alituwa peace that surpasses human understanding. Abooluganda, Mukama abawe omukisa nga tweyongera okukoola Omwoyo Omutukuvu, nga tweyongera okutambulira mu Mwoyo Omutukuvu, era nga tweyongera okuwangula okuyaayaana oba okwagala kw'omubiri. Mukama abawe omukisa abooluganda, byonna byonna tubisabye mu nnyanja ya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina nnyo. Amiina. Baagala ndowooza